Namukadde Biti Juma Namuyingo ow'emyaka 85 nga mutuuze ku kyalo kyali ekisangibwa mu kibuga ky'Empigi yayambiddwa abamwenya Uganda oluvannyuma lw'okuba mu bulamu obuteeyagaza ng'abadde asula mu nnyumba etonnya omutali kitanda ng'abadde asula ku mayinja. Biti Juma abadde talina kaabuyonjo, ekiyigo, akatandaalo ko n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo era nga byonna bimuweereddwa abamwenya Uganda n'abasiima. Akubye enduulu nga bw'ayimba n'okuzina okulaga essanyu. Akulira mwenya Uganda Dr. Yahya Sempa agamba nti ekibiina kino kyatandikibwawo bannayuganda okusobola okuyambako abantu abatalina mwasirizi ng'abaana abato n'abakadde abatalina busobozi kwetuusaako bye baagala. Omuntu wa wansi ono abonaabona wegamba bwe tukwatako ffe tuyambako nadda mu bitundu ebyewala ennyo byala by'omunda ti omukadde ono ye abadde musanyufu bambi asanyuse asiimye awonye okusula ku mayinja abadde asula ku mayinja yalawo amayinja n'asaawa ekikubiro kya Gomesi enkadde nate kwabadde asula ennyuma tugira omukuza yonna. Abamwenya babadde bayambibwako abazungu okuva mu France nga nabo bajja kuyambako ku bantu abatalina mwasirizi nga bakola emirimu gy'obwannakyewa mu Uganda. Bano nabo beenyigidde mu mirimu omubadde okusima ekinnya kya kasasiro okulongoosa ennyumba ya Namukadde n'emirala. Abatuuze nabo basiimye ekibiina kino okuyamba Namukadde kyokka ne bakakkana ku sukali we ne bamunuuna nga nabo bagamba nti babadde baludde okumulabako nga bwe bamutenda obuwoome. Andrew Mugonza yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.